Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babuzaako uli omuji osinzidde okubeera nga ate ogoberera Fan Pro UG. Of course kuli video bw'oba ogifunye so kubeera nga ate oterako ekigalo likinga ate sharingirako abalala akabox comment section wabeera open bw'oba olina comment yo tekigenda kubeera nga ate ogisula wansi awo ne tubeera nga ate of course tuwuliziganya ku biki ebibeera bigenda mu maaso. Kakati ensonga z'entuuse nazo adaki njagala okubeera nga ate negatta ku bannakawempe tujagulize wamu bannaye finally obuwanguzi twamaze ntubeera nga tetubufuna era mukulu council Nalukoola ye MP addako wali mu Kawempe North era nga alindiriddwa kulayira buli kimu kyamaze okubeera nga ate kiggwa. Kakati ebintu bingi nnyo byasobodde okubeera nga tebibeerawo era ebisinga ku ebyo mwasobodde okubeera nga ate mubiraba akavuyo kabadde kamaanyi nnyo bakifeesi baavuddeyo ennyonyi zaabadde zeetala buli wamu nkugambye emmamba tanka nga ziri wali naye nga kyonna kyonna kye babadde baagala kiri kimu babadde tebaagala muntu yenna asigala ku polling station nga bw'omaze okubeera nga ate otiikinga kaluluko otambula buterevu n'obeera nga ate odde ewuwo naye ng'ekintu ekyo wali okirabye mu nsi ki tebakkiriza muntu yenna kubeera nga ate akuuma akalulu. Bannamawulire bo baakubiddwa obubi nnyo embooko yavuze Kawempe awo bannange era nga ne weejogerera ssaawa eno abangi nnyo bali ku bitanda ye omubaka MP Hilda Manisa Kone Kayemba Solo Big Eye Starboss bantu bangi nnyo abasobodde okubeera nga tebagabana ku miggo gino era nga olunaku olwaleero omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okubeera nga ate abakyalirako wali mu malwaliro ne bamulaga wawe baakubiddwa abasajja baakubiddwa obubi nnyo bannange bali abasajja bakambwe. Anyway olunaku olwaleero tubadde tukyali awo omukyala era nga ono ye presidential advisor w'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda omukyala amanyikiddwa nga Jennifer Fulufiga alina byayogedde ebikanga live ku TV ngera kubeera nga tembe kuterawo awo osobola okubeera nga ate naawe obyewulirako akakasiza n'agamba nti kano akalulu baakabbidde ddala tegeeza aba NRM naye wadde baakabbye kabalemye okubeera nga ate bakawa omukyala oli Nambi Farida si byange ngenda kubeera nga tembe kuterawo awo alina n'ebirala byasobodde okubeera nga ate ayogera so tulakaalira era nga bwe naba nkugiddeko ensonga za Fulufiga ngenda kubeera nga ate nkuterawo embeera bwe yabadde nga Nalukoola azzaayo obuwanguzi eri ku butaka saidi eri ekawempe mu kirokole bannange essanyu lyabadde ly'amaanyi nnyo abantu bajaguza imagine sawa zabadde nga munana gwa kiro naye nga oluguudo olukwatiridde abantu babadde bayitirivu nnyo kwegamba essanyu lyabadde jerere naye kubyamu obufaananyi ne ngamba olaba kana akalulu just kabaye election abantu basobodde okubeera nga tebajaguza mu ngeri bweti kakati kiyinza kubeera kitya senga olunaku lukeera ku makya omukulu Simon Byabakama n'alangira n'agamba nti kakati awangudde obwa president ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati njagala okubyemuko obufaananyi olowooza Uganda eyinza kufaanana etya just imagine kano kalulu kabaye election naye ng'olaba abantu b'e Masaka bali mu kujaguza abantu b'e Mubende abantu b'e Kampala abantu b'e Wanewa buli omu ali mu kubeera nga ate ajaguza kakati oluse nga bagenda ku makya ne balangira nti kakati president aliko y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olowooza Uganda eyinza kubeera etya anaki ndowooza tuyinza okumalanga emyezi ng'esatu nga teri akola nga tuli mu kujaguza bujaguza nga tuli mu kubeera nga tetulya akasente ke twaterekawo abalimi ndowooza ebintu baba tebakyabitunda nga bagaba byabwerere. Anyway twongere okubeera nga ate ensonga eyo tugiteeka mu ssala obaolyawo Mukama Katonda essala yaffe one day one time ajja kubeera nga ate agiddamu kamere nga tembaterawo ensonga zino oluvannyuma nkumawo n'obutambi obulala bungi nnyo temubaawo. Abantu be baleetera President Museveni olunaku lwe yali e Kawempe wabalengerako Jennifer Fulufiga omwana ali mukondo so linda kolisa tugende soba tugende bagambye nti abantu balonze kanaana tugende mpola it's okay kanaana nga bakunganya bamanyi sinnagaana abantu kanaana. Listen my boss, listen to me. Njagala omwana ali mu contract g'abantu abali e Kawempe nga muze yaze. Where is those people? Akanaana okamanyi which is si bantu ba mu Kawempe ekyo which is atenda ne baso nga zireeta abantu omukulu Kenneth Mutenyo Gweziringa zeta abantu nagamba fe tukola doa to doa n'abambadde yero we balinga bagamba tuli mu yero ne tugenda kulonda kino omuntu olina kumubeerako n'oyogera naye n'omunnyonnyola lwaki okyayagala yero Mutenyo wa Democratic Party yagamba fe tukola doa to doa abo batisa abantu ekyo kyatukutika abantu nze kino nkyogera kigende liba bosi bange omanyi Bobi yatandikadde okunonza Nalukoola akalulu Nalukoola abadde yekka nga tabana bantu nga n'amaanyi ge tegalabika naye nga Bobi agenda ba MP naye abantu babadde babeerayo Nalukoola wabeera yekka aze Nalukoola taba n'abantu nenjogera yoba engeri gyayogera mu slow motion
hakwetera okwebuuza what is this naye bano njagala okukigamba NRM bakole ground akalulu katandika mutandike temulinda kujja ku climax nga amaze okuta sente zigwamu oba nontegeera simanyi bo bantegeera kyenjogera kwanga bakikola balinda budget emala kufuluma so nga ataka lusinga bakatandikirawo olaba kati kankugereze olaba kati ekibadde weka wempe right now NRM badde sigala busigazi mukalulu onchegede batandikirewo do tuddo obunyivu buli ludda lwata twafunya abantu batwaki twawanguddewo obuzibu abadde luddawa n'abakunzi alina kutandika kati naye kati bagenda kusirika bonna bwekye 226 atuuke bajje bewandiise budget efulume baminisita mutegedde kye tuyitamu bamobilize ba NRM kye bayitamu lwaki mweteganga Museveni mbeera naye mu cabinet ne mba naye musimanyi mu parliament simanyi mubeera naye museeke muneke ne mbeera naye museka wusimwe baababo mwe alaba faces ezimu eva lwaki Museveni temumwa bamobilize ba NRM bwatuka mu constituency muli basimaddi mubirayiza tebavaayo ne muzika nga abantu ne bafa ne mbaweereza ngo obubugono bugunde mbazika aba ekisooka ddala muti okwogerera ekibiina kyammwe kya NRM ku media omusajja ali wano tamane mirundi ne full figure fetu wene tugamba NRM koze kino kirungi NRM koze wete net honorable Nabbanja prime minister omulamba no manya ntakalulu kali kawempe even a call can you imagine even a call give a call to me watch my media Monday to Friday nina social media nina Twitter YouTube channels whatever blah blah TikTok nagano genda yo nga ndi serious tutandika akalulu ako ku ground bano ne bajja ku last okugabana sente ne bajja Museveni wajja ne betega bano bakayingide ddi njagalo ombulire akalulu kano katandika ddi bano bakayingide budget emaze kufuluma ekyokubina kino kankyogere oba kinankubye nakyo kinkubye abantu ba NRM abamu sigenda kwogerera bonna abamu ekitusibidde mu buddu bw'endowooza mu Kampala mwagala nnyo sente olaba zino sente ezogamba nti owa NRM yesimbe bazireese bwe zimutuuka mutazita ng'azeekomya bw'amala okuzeekomya nga ajja n'amaanyi ag'ekibululu ng'agwa ye ng'omudidi gw'ensimbi agukozesa so ng'ate n'amaanyi g'akozesa abamu bajja bagala kadi kufuna sente za muzeeyi kufuna sente za kibiina wale yagamba no wa road mayor bwetu buli era we buli njagala mbule owa NRM ajja nga ate afuna obululu obwa NRM awo yasanyiza kwangulira ku mirulu simba wakati awo olina afuna 3 nga simba campaign teka wakati awo njagala mbulire goli olonderawa wali mulayiko nga akusaba akalulu njagala mpeyo campaign ze nyango ziraba zikola nga asaba akalulu sente zifuluma bo baagala kujja ekyo kibesibyawo mu position eyo ne Yesu awo ng'akimanyi tasobola kuyita mutasobola kunoonya kalulu wabula agala sente ezo bazite ono agambe bali kubikomera balinze bannange kino sikiraba kati mwe mukyali awo mumanye ekiri mu kirokole we bazaala omusajja gwe bayita Nalukoola mumanye ekiri mu kirokole mmwe naye lengera ekiri mu kirokole ya Rabbi lengera laavu wallahi this is no this is too much akuteyo Jamia kamalage kone ku road council huyo ekipande kyenalwe mukibya wenta sikisanga oba naye kirabisa uli road council lengera lawo Wow.
omubaka we bamuzaala wano omubaka we bamuzaala abantu boyi wange bonna badduka bajja onomyayo bavuddewa oyo amubakiddewo ali naye ali mu mugongo essanyu limutta musajja wa musaasire wano waka laba essanyu laba essanyu lodi kansala waali wuuyo banaye abaana bakeera musiimuula ne pulezidenti waffe bannange kino kikambwe manto I'm speechless. I'm speechless. Wano Kirokole. Ya Kirokole sangibwa mu Kawempe one parish. Banaye abantu bakyatunula. Abantu bakyatunula balinze mu bakalengera abakyala. Baddembe baami beeyagala. Balaba omubaka. Kino kikambwe. Omubaka atuuse eka. Omubaka ali waka. Omubaka ali waka. Bamugamba ssebo wali. Lengera essanyu. Kino kyabadde agezaako okubba. Ne babaleetera muwala wa Kigongo. Ava eri erisimanyi Makindye. Yabeera gye yafumbibwa gy'awangalira. Mubajje babbe bannakawempe. Asooke nsome ku comments zammwe. Alina kyogamba kigambe nga bukyali. Nawe wennasizirawo wennanyogera. Banaye essanyu linzita. Munansonyiwa. Essanyu linzita. Gyoba omanya tegumbaddeemu. Bano abasajja bayaaye badde basobola okubba akalulu ako. Bitukalira ku matama bannayuganda ne bimatafuya n'akalulu ka pulezidenti. Naye kati boyi ate ka pulezidenti bigenda babirala. Kino kitwongedde maanyi. Buli shuwa nti bakolera ensobi.
Awempe yonna etunula wedde erinze mubaka tebamanyi kati banaye Luswa teyalonze nakulonda Luswa teyalonze naye Luswa kiki naye bwediyubire balangirira kaadi Luswa teyajja Luswa olunaku lw'okulonda Luswa tazze Luswa kutale senta Luswa talabise Luswa simanyi enga kyoba omanyi abantu basanyufu nnyo nga gyenkomeza essanyu naloweza oba nze musanyufu nzekka naye boyi abadde ali eyo omanyi binyimbu abasajja bakuba amaanyi gatugwamu oluusi maanyi bano abasajja ebatukuba emiggo luguma naye ate bakuba munno n'otunuulira oli nga avuddemu eriisa avuddemu biki n'otyamu n'ofunamu akatengo naye kati ebintu bwe biti bye bituzaamu amaanyi noga akati nno tusobola Senyonjo Lucia, Senyonga Lucia, I mean. Oli Guma Nobati, I see you, bro. Joshavire Aisha wa Bobby. Yeah. Keino Sego Salina. Thank you for congratulations. Emira Namato. Oh, my brother, Mr. Donny, all the way from Nakaseke, yeah, my home village. Amanda Kamale, Eila Jamila, Natimba Kevin, Sophie Rashid, Akoza Dabi Ramadan, Akon Esther, Senyonga Lucia, yes, Nakumation is it. Eira Natkunda. Bafana women, yes. Nanteza Morin. Bana mungambo bakamere cyali mu focus kubanza sibira banabirawa. Ya nabira nesimu enatero zikira naye. Ya kezikire tugende tweba. Tengeresa nyubana enzikize kutele tulawayo. Nalukola Nalukola, 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 Nalukola. Kumanye chiri enu naye.
Bambi Nalukola waffe taata mwogeza ddembe kanso waffe omulungi nga pulezidenti wamuyita erinnya lya Luyimbazi Nalukola erinnya lya Luyimbazi Nalukola Elias nalyo liryo ligattako owoobera ku bantu be sound omubaka tumuleese omubaka tumuleese kuba lifunze Kirokolo efunze abantu bangi bonna bazze congratulatinga mubaka tumuvuze okuba gye twatandikidde maasi muzeeyi wuuyo taata Nalukola bambi Alo gambye bikuggwako ne bwoba ggwe
Muzeyi wa Nalukola. Muzeyi wa Kanso Nalukola yali musajja we nalwe munyolukulwe mu Kawempe muno teri atamumanyi. Naye be bamukubazeeyi abaako bawagira rigimu ya Mwami Museveni. Paka we batuuka nga balaba bakaddiwa baggwawo tebalina kye bafuna abaana bwe balina nabo okulaba nga bakola ki babashepingira future. Muzeeyi yanyiiga naye yanyiiga yadde yanyiiga late at least atunidde omwana Nalukola ya esaawa naye aweereza omugigi gwaffe. Muzeeyi yaweereza guli tumusiime abasinga baalinga bamukuba nti Muzeeyi yaliwo NRM naye ebyo byonna history kati mwana tulina Nalukola waffe atutegeera tegeera tuli sure tajja kukola byabaali ekyo kyo ndi sure. Kyo ndi sure ino Kawempe si bannamasaka we balimu engeri bannamasaka we balimu engeri naye bannakawempe tuli bantu balungi temutusuubira kyuka. Bafuneyo muzindalo twasa tufuneyo muzindalo addressing abantu bano bro. Lubadde lutalo bana tululinnye ku nfeete ntu agenda kwebaka ku tulo naye nga bw'obeebaka weeraliikirira n'ogamba enkya oba lunaakya lutya bwerukya n'ogamba oba lunaaziba lutya buli wolaba drone ekugoberera n'odduka misinde niwe kati waba nonyenze bantwala bategedde nti nze nkwata bu vidiyo naye tukyaliwo tukyali balamu tujagenda mu maaso nga tubaweereza leero byanjawulo omukko temutera laba live page yange ndowooza mmanyi gye nzikwatira naye weni akagerikeeri yange ya mu kitundu kyange nze road kansala nagayirwaki eya pate tujabbirawo olunaku luyinza okuba lwankya oba lwa mande naye nkya tusuubira tewayinza obaawo ekikola ki ekikyukamu bakama baffe ne batwadressinga update ensinga eza pate tujja okuba nga tuzifunira naye leero tuli wange wa Motive Kasagga bangi tume Motive Kasagga media naye nga leero gye twakoledde kye muba mumanya twaga ensonga zaffe z'ekawempe mubaka awangudde abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze
balwadde enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.